District 9 mu bitundu ebya West Nile n'endala 4 okuva mu bitundu ebiri mu masekati g'eggwanga bye bigenda okubanga bifuuyirwamu ensiri. Kino kiddiridde okukizuula nti abantu bangi nnyo babadde bafa omusujja gw'ensiri. Dr. Henry Mwebesa bw'atyo ku lwa Ministry y'ebyobulamu yasimbudde emmotoka ezitutte eddagala saako n'ebikozesebwa byonna ebyetaagisa enteekateeka eno okubanga eteekebwa mu nkola. Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga esindise eddagala ligenda okukozesebwa okufuuyira ensiri mu bitundu ebikosebwa mu disitulikiti 13 nga libalirirwamu obukadde bwa $8 8.5 nga kino kivudde ku musujja gw'ensiri okweyongera mu disitulikiti ezo. Okufuuyira ensiri kuno kwakubeera mu disitulikiti 13 nga 9 ku zo za bitundu ebya West Nile ate 4 ku zo za mu bitundu eby'omumasekkati g'obukiikakkono bwa Uganda. Kino kiddiridde okukizuula nti ebitundu bino bye bimu ku bisingamu omuwendo gw'abalwadde b'omusujja gw'ensiri era buli mwezi ebitundu bino bifiirwa abantu abawerera ddala 300 abafa omusujja gw'ensiri. Dr. Henry Mwebasa nga yakulira ebyobulamu mu Ministry y'ebyobulamu agamba nti Uganda esaanidde okwongera amaanyi mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. Mu region ezo waliyo omusujja mungi nnyo kubanga waliyo ensiri nyingi nnyo. Kati tutaddeko olutalo ku nsiri ezo twagala tuzifuuyire zoona zife. Kati abantu baffe bagendeyo basimbula tutandika mu November kati bagenda n'okukola planning na district n'abantu bonna mu district tutandika na November olusooka nga tuguddeko olutalo ku nsiri. Dr. Jimmy Opigo akulira ekitongole ekirwanyisa omusujja gw'ensiri mu Ministry ey'ebyobulamu agamba nti newankubadde obulwadde buzze bulinnya Uganda essenvuddeko mu kubulwanyisa. Most of you covered earlier initially when the Deputy Speaker worked on it with the members of Parliament in that place. So all preparations down have been done. Now the supplies are going. And we are starting the activity. Wano Dr. Mwebasa ku lwa Ministry y'ebyobulamu asimbudde emmotoka ezitutte eddagala gambuutusi gloves n'ebirala ebigenda okukozesebwa mu kufuuyira ensiri. Dora Fusion lino eddagala kiririna buzibu bwonna. World Health Organization yalekebedde obulyatuuse wano ne Uganda National Bureau of Standards emumanyi nga UNBS na National Drug Authority na NEMA balekebedde eddagala lino balaba nga tiririna buzibu bwonna bijjako lirungi nnyo mu kutta ensiri zaffe wano. Byachambadde Lawrence, Salt TV.